Obadde okimanyi nti omuntu okuyitibwa munnaddiini alina okubeera n'ebintu bisatu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omuntu yenna ayitibwa munnaddiini alina okubeera n'ebintu bisatu. Ekisooka, alina okubeera omusiraamu. Ekyokubiri, alina okubeera omukkiriza. Ekyokusatu, alina okubeera ow'empisa ennungi. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu atunyumiza nga atugamba ti bainama nahnu julusu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin, onaku lumu twali tutudde awali omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama idh tala alayna rajulan, ne wajja omusajja shadidu bayadi thiyabi, nga yambadde engoye za white nnyo, shadidu sawadi sha'r, nga enviiri ze za bbulaaka nnyo, la yura alayhi atharu safar, nga bw'oba omutunuulidde tomulabako kabonero konna kalaga nti ava wala, wala yarifuhu minna ahad, ate nga mufe abaaliwo ffenna twali tetumumanyi. Hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, musajja ono yatuula wali omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi, n'ateeka amaviivi ge ku maviivi ga nabbi, wa wadaa kaffayhi ala fakhdhayhi, n'ateeka ebibatu bye ku bisambi bya nabbi. Thumma qaala, musajja ono n'agamba, ya Muhammad, owange Muhammad, akhbirni anil islam, mbuulira ku busiraamu kyeki, obusiraamu kyeki. Faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, mbaka wa Allah n'amugamba nti al islam, ekiyitibwa obusiraamu, an tashhada an la ilaha illa Allah, kwe kukakasa era n'oyatula nti tewali kisinzibwa mu mazima okuggyako Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, ne nabi Muhammadi mubaka wa Allah. Ekyokubiri, watuqimu ssala, n'oyimirizaawo essala ettaano, watuutiya zaka, ekyokusatu n'obeera nga owaayo oba otoola mu maali yo n'owaayo zaka, watasuma ramadana, ekyokuna n'osiiba omwezi ogwa Ramadani, watahujja albayta in istata'ta ilayhi sabila, n'ekisemberayo ddala n'ogenda n'olambula ennyumba ya Allah, kituyita okukola hijja ko yalina obusobozi. Qaala sadaqata, omusajja ono we yamaliriza yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti sadaqata, oyogedde mazima. Abaaliwo bonna Umar agamba nti faajibuna lahu, ffenna twewuunya ne tugamba nti nno yasaluhu wa yusaddiquhu, omusajja ono yabuuza ebibuuzo ate yagamba nti nabbi ayogedde mazima. Qaala, omusajja n'amala n'agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti fa akhbirni anil iman, owange omubaka wa Allah mbuulira ku bukkiriza, obukkiriza kyeki? Qaala, nabbi n'amugamba nti an tu'mina billah, kwe kukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala, wa malaikatihi, n'okkiriza ne bamalayika ba Allah, wa kutubihi, n'okkiriza ebitabo bya Allah, wa rusulihi, n'ababaka bonna n'obakkiriza, wal yawmil akhir, n'okkiriza n'olunaku lw'enkomerero, wa tu'mina bil qadar, n'okkiriza n'okugera kwa Allah, khayrihi wa sharrihi, okulungi n'okubi. Qaala sadaqta, omusajja n'amugamba nti oyogedde mazima. Qaala, n'amugamba nti fa akhbirni anil ihsan, kati mbuuliraako ku kweyisa obulungi kyeki? Omubaka n'amugamba nti kweyisa obulungi an ta'buda Allah, kwe kusinza Allah ka annaka taraahu, nga Allah olinga omulabako, fa in lam takun taraahu, wadde Allah tomulabako, fa innahu yaraka, mu mutima gwe olina okukiteekamu nti yakulaba. Qaala, omusajja ono n'agamba omubaka sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti fa akhbirni ani saa, kati mbuulirako ku lunaku lw'enkomerero. Lunaku lw'enkomerero lugenda kutuukawo ddi? Puroguramu yalwo sooka olunnyonnyoleko. Qaala, omubaka n'amugamba nti mal mas'ulu anha bi a'lami min as-sa'ili, nze gw'obuuza ku ekyo sikirinaako kumanya, oyinza okuba nga ate gwambuuza nkinsingako n'okumanya. Ekitegeeza nti puroguramu y'olunaku lw'enkomerero n'eddiro n'atuuka omubaka yali tabimanyi, kubanga biri mu bintu ebitaano Allah tabaraka wa taala byeyesigaliza. Bw'atyo omusajja ono yabuuza nabbi Muhammad n'amugamba nti akhbiruni ani amaratiha, mbuuliraako ku bubonero bw'olunaku lw'enkomerero. Kale omubaka n'amugamba ebigambo bino,
namugamba nti nno antalida al-amatu rabbataha kiseera kigenda kutuuka omuntu azaale ng'omukyala azaala ate nga omwana gwazadde ye mukama we. Wa antara al-khifata mugenda kulaba abantu nga batambuza ebigere nga mu bigere temulimu ngatto, al-urata nga bambala engoye naye ng'engoye bambala bwereere engoye ze bambala balinga abatambadde, al-alata mugenda kulaba abantu ng'obwavu bungi, ra'ashai mugenda kulaba abantu bwe mwali mujoga bwe mwali abalundanga embuzi abalinga abalimi yatatawaluna fil bunyan nga bazimba amakalina bazimbye ennyumba ez'ebbeeyi. Qala Umaru atunyumiza atugamba nti thumma ntalaqa bwatyo omusajja yatambula n'agenda. Falabistu maliya newaitawo akaseera kaali katono. Thumma qala li nabbi naŋŋamba agamba Umaru abuuza Umaru ya Umaru owange Umaru atadri mani sa'il otegedde oyo abadde abuuza ebibuuzo ebyo? Nemugamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam. Umaru agamba nti yamugamba nti Allah n'omubaka we be bamanyi omusajja oyo. Qala nabbi n'agamba nti fa innahu Jibril oyo n'abadde malayika Jibrilu ataakum yuallimukum dinakum abadde azze kubeera nga oba oli awo abasomesa ddiini yammwe. Hadithi eyo nkulu mpanvu emanyiddwa ate eri mu kitabo kya Arbauna Nawawi. Hadithi eyo yakubiri. Nze Sharif Ilyasi Wanyama ku lwa Bilal Islam Channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.